okubuka kuba mulundi okulinya gaba madaala nyamba okinabire neyibawo nti okubuka kuba mulundi okulinya gaba madaala Katonda tagenda kukola nga mufuusa naye agenda kulinyisa ddaala ku ddaala ddaala ku ddaala ddaala ku ddaala ddaala ku ddaala agenda kuwonya okweyazika engoye asooka akuwa engoye ezikumala otandika okuba nti ogaba engoye kisoboka mu linnya erya Mukama waffe Yesu oyo ategedde ekigamba ne baana abeera omu agandi balinyisa Ezeekeri 3:7-12 kale lagula obagambe nti bw'ati bayogera Katonda Mukama Katonda nti laba ndyasamya amalaalo Katonda agenda kwasamya ekyakumira ababadde batakulaba batandika okulaba bw'oba okyamiriddwa teryakulaba abantu bonna boogamba naye nga tibanfaako naye nga tibandaba waliwo ekyakumira obadde mu kamwa k'ekintu bwe kiba tekinnaba kwasama tewali yakulaba bagenda kukulaba bagenda kukulaba bagenda kukulaba mu linnya erya Yesu bagenda kukulaba agambye ndyasamya amalaalo obadde mu mbeera y'amalaalo onoonya n'ekakapita akasembayo obutono ne kabula Katonda agenda kwasamya amalaalo otandika okwata akakapita akasookerwako Katonda agenda kwasamya amalaalo abadde talina mulimu otandika okukola wakiri ka kontrakiti akawiiki mpola mpola okubaako eyo step by step paka ng'olina appointment letter naye togenda kuddamu kutuulirawo togenda kuddamu kutuulirawo togenda kuddamu kutuulirawo omwana bw'oba omuwadde ekinusu ng'akizanyisa bwe kigenda mu kamwa tolina bw'okijjayo nga teyasabye waakiri omunyigemba osooka n'omugamba yasama osobole okuddayo ekinusu ekyo bw'agaana emba olina ozikwata n'ozinyiga n'otandika okulingiriza munda kiri akimize oba kikyali mu kamwa kubayo oluusi tamanya nti omuyamba bw'okirengera awo ogenda kutandika okusala amagezi agakijjayo obanga omwana w'omuntu asobola okusala amagezi agajjayo ekinusu mu kamwa k'omwana Katonda anaabulwa amagezi agakujja mu kyakumira sooka okimbuliza abantu basatu abakuliraanyi obanga mwana w'omuntu asala amagezi agajja ekinusu mu kamwa k'omwana Katonda anaabulwa amagezi Katonda bagamba nti ndyasamya amalaalo waliwo enkola bbiri ze ndowoozezaako esooka gagenda kwasama olw'ekiragiro kye enkola ey'okubiri bwe gaba gagaanye agenda ganyiga ekyakubira agenda kinyiga bunyizi ekyakubira Mukama agenda kinyiga naye kubanga gwe toli kinusu bw'olabanga Mukama anyize ekyakumira Lwana naawe oveeyo kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze Lwana naawe oveeyo omusumba nwana entya enjiri ngeno ngemeze okuyingira mu matuugo tambulako Lwana okuva gye kyakunyigira gye kyakumirira tambulako kuba ku busimu obanga essimu yakuvaako genda kuza okukuba ezo twalookokanga ne bakwabiza olumbi ab'ekika bakugamba nti bali ku Katonda gwe n'obagamba nti ndokose neyongeddeyo ebuziba mu Katonda kyekitegeeza okulokoka kuba kweyongera buziba mu Katonda kubanga Katonda mulokozi omulimu gwa Katonda mulokozi
alokolera awonya. Kati nga bw'obagamba nti ndokose bakukangakanga obulokole obuveemu bw'ogaana nga bagamba tukuzaalukuse ekyo bwe kiba tekikanze nga bakwabeza n'olume nga bagamba oyo yafa tumusikize bagenda okulaba nga nakyo tikikanze kubanga ssebo teri muntu atazika mabega ng'omuntu ategedde Katonda gwakkiriza. Mu nsi mulimu ebintu bisatu by'otosobola kukyusira muntu. Ekisooka Katonda we, ekyo kyamaanyi nnyo eri oyo ategeera Katonda. Ekyokubiri tribe ye, ekyo ne bw'okola otya tolina bw'okikyusa. N'ekisembayo kala ye, kubanga tribe wansi waliyo kalica, wansi waliyo olulimi, waliyo ebintu bingi, naye ebintu bisatu ebitakyuka mu bulamu bw'omuntu kasita abitegeera n'abyekakasa. Katonda we ategedde Katonda, tolwananga naye muleke, kubanga kiri ku rekodi mu nsi yonna nti abategedde Katonda tebafaliwinga bulamu bwabwe kubanga bategedde osa w'obulamu. Yensonga lwaki amawanga gakuluguka negeyiwa mu Uganda nga 3 Juni, kubanga waliwo abaana bategeera Katonda kabaka nga mukambwe ennyo naye ne bagaana okuddirira. N'agamba baganye babatta mu nzita esembayo obubi, naye wadde balina gwe basse ku makya akyali omulamu yagaana okwegaana Katonda. Ekigambo Namugongo tekyaliyo. Awo wali wayitibwa kigambo kirala ekyatumyayo Namugongo, bayitayo Namugongo naye nga ekigambo kiteeka kubeera Namugongo. Babatwala babawalula buwaluzi, babatutte Namugongo, babatwala Namugongo sina lubuto, bamukubye emigo mizibu naye waakuwalula. Bagendanga obatuusa awo nga babaleese Namugongo, ng'olususu lwaweddeko, ennyama yaweddeko, amagumba gaweddeko, ne bakuma n'omuliro naye ng'abaana bawulira. Omuntu ayingiza Katonda tomweripangako. Kati kinnuma nnyo okuba nti abakuŋŋaanirayo 1 babasinza, ekyo si kituufu. Number 2 batamirirayo ne benderayo, ogwo si mulamwa, ekyo si kyekyabassa. Era kati abantu beesunga batandise dde okusuubula embizzi, beeteeseteese. Tuli mu Gwakutaano naye ogw'omukaaga gusembedde, mu Gwomukaaga nga 3 tekiri wala. Abantu basuubula emyenge, abakondomu basitookinga, abakondomu basitookinga. Oba otegere kyeŋŋamba, kiŋŋambire ne bantu ekyekyalo bali tebakiyita Namugongo, n'abakyogera kati bakyogera bubi, era nekakati si Namugongo, kiri Namugongo. Enjawulo eteeka okubeera mukwatula. Ekyalo kirina kuyitibwa Namugongo so si Namugongo. Namugongo tekirina makulu, ekirina amakulu kiri Namugongo. Babawalula buwaluzi, tebatambula, tebafunika mbuto, babatulugunyanga naye nga balina kuwalula nga bw'oyinza okuwalula ki, naye nga kigenda Namugongo. Alina Katonda abatakyawulira, omugezi amwesonyiwa, tomuwuliza birala.
Ekyokubiri, omuntu alimu amagezi ng'ategedde tribe ye twalina bw'omukyusa, tribe tebagigula. Era mwe mwenna mbakubiriza okwagala abantu bonna n'okwagala tribe zammwe. Nze saalokoka kuva mu tribe yange. Katonda tatulokola tujja mu tribe kuba ye yazitonda. Atulokola tujja mu bikolwa bya sitaani. Nolwekyo teweegaananga tribe yo. Tewali muntu munsi alina ssente egula tribe. Nti yawaayo saddaaka n'ensimbi nnyingi. Kati abadde omukyoli n'afuuka omutuusi. Osigala eyo ne Mukama bw'aba agaba omukisa. Nze ebirowoozo byange bwe bigamba. Anoonya gye yakuzaalira gye yakutondera. Bwe weerimba nti oli Muganda naye ng'oli Musoga, Katonda talina mutawaana. Agenda e Busoga naawe Abasoga emikisa. Najja e Buganda gye weekakatikati oli Muganda. Naawe Abaganda omukisa. Ebyo teyakusanzeeyo neeno takubalirayo. Amagezi beganda abagiramu tekitegeera. Nambye eki nyamba okintegeereze neibawo. Era bw'obanga osobodde sabanga essaala mu lulimi lwo. Kubanga akusuubira kuba mu kisusi Muzungu. Father, in the mighty name of Jesus, mugambe weere akufuna bulungi. Akufuna bulungi bw'omugamba weere. Sibeere sisa sa Yesu weere bwefe. Kwera omulayi wanyala kukuuma. Ne bamalayika bapayinga attention ne bagamba omukisa atandise okusaba.